pepeza watasula mubigongo na kuwalanwa temusango gwe bayita kwana tusa gwe wakuzalira kuba na kwekwanya nimbo kwagala Wanimbo kwagala baby wange baby wanimbo kwagala mukwano gwange mulungi wange sasira wanimbo kwagala mulungi aya mbakubye eddoboozi olwaleero faba ulize faba ino kugamba sigwe kumala yimba ne we markinga gero kiwulidde asikiwulidde kati linda hololima ngena dubakolera cover okay nero ye yaluyimbye luyinza omulema okuddamu okuwuliriza eyo nga tuvudeyo oyo omwana ali mu Moshi ent Moshi musajja wange abeera yukawo omulino oli omuwala gwe twali naye kweri Saturday Pesh Melon kati oyo Moshi yazze mu industry muno ng'anywedde kwegamba ali solid ali solid ekintu akikwasaganya bulungi nnyo nina akayimba kange kengenda okuyimba bakayita mukama wanjagala nobikobwerere wange munange wasasule banja ne bakomerera akayimba ngenda kayimba naye bambi kamanyi kalungi nga tuvudeyo tulina TikTok challenges ez'olunaku olwaleero tulina akayimba tunagenda wa Davido tusooka wa Davido because Davido banaye katona atusule mu motoka ejjo kyo 15 kyange ntosobola kiwa nebuka nagulidde ka sister kange okugendola Davido nzibanya abayimbi tebayimbi kati awo oba oli ku mulamwa ne kati Davido kutegeerera naye kyabadde Magida oyabadde Fiki Gaza bambi Fiki abeera smart yabadde smart akakooti nakwagadde ka blazer yabadde so smart twasasudde emitwalo 15 mitwalo 25 twasasudde miliyoni 3 wabadde utebo ye miliyoni 10 kwagamba ekyabadde babadde bagaga bokka balinamu ka sente only us who had the money tugende alikobe yabadde Davido ng'ayingira omanyi grenade yaŋŋamba nti Davido mukwano gwennyo nempakana wakanamu Davido bw'ogenda ku Instagram yafolinga grenade yekka e Uganda ne ankopi afolinga grenade yekka kati goleka gwe byonyomyako birala kankulage wano ku Instagram Davido wane Uganda afollowinga grenade official kubanga jukira grenade official olaba searchingamu Uncle P wano waggulu tulabe tasa palaso twatoba wano ne haga naye yali amufollowinga simanyi wa palaso yamukola ki naye kati katulabe ku performance ya Davido ne bwe kyabadde olunaku lw'eggulo naye lwadde bane omwana yatukubiza emaluddewo tuuka omwana natuka ssaawa 2 bane badde bagenda kuba promote embooko gwaŋŋamba za ku lubuto divorce tugende tulabe katono nnyo ku performance ya Davido tukomewo
Okay, so bwe kitobe kyabadde Uncle Pinga performinga ne Davido together olimba lwabwe lwe bayimba olwa twatoba okitegedde kaakati eyo nga tuvuddeyo ewa Uncle David Okay. Yes, eyo nga tuvuddeyo nyongero bajjukiza ennaku z'omwezi nga 26 tuli ku Theatre La Bonita omwezi Mama Brighton live in concert mujje buli abadde ambuza Mama Brighton yabulirawo Mama Brighton miki mujje kuba tugenda kufulumya ne skits empya zikomewo so jangu olabe Mama Brighton ennaku z'omwezi nga 26 tugenda kuba Lwakutaano omwezi ogwokuna muno bwe tugenda okuyingira so mujje okuyingira emitwalo 2 emitwalo 5 ne table za kakade nisimanyi lwaki table ziri mu kuggwawo lwa buwoomi era banaye mukereeko mukereeko sigenda kubeera mu kuzannya ate nga okubira akasimu Alan nga banganye wano sina tiketi keerako otuule bulungi bagenda kukubira essimu bakubulya ettebo yo gye wasasudde weeri keerako otuule 26 omwezi ogujja so come support me and of course eri abo banjagala ne oba tonjagala osobola okujja n'atandikirawo okunjagala werekerako munno nenga tetugenda beera nga tetusukawo olunaku olwaleero on my very beautiful outfit mwana muwala Shamim osobola omufuna ku namba y'essimu 0754976138 bwe buno obudde bwansanya obeera nga tonoonye engoye zaidi sikutuuka kale akaseera ogamba ebintu babiseera musajja wange Hassan oyo ngenda muwaayo interview ku YouTube channel yange anyambaza kino ekisibo kyonna nfaanana bulungi ali awo kuhaamu awo first flower wansi awo naye anyambaza bulungi nfaanana bulungi by the way Bahajati batandise okunkubira amasimu ala kuruzi salamu aleikum era Bahajati twabalabye laba message eno gisome Alan oyo Hajati mugambe yebale kuba smart ona afande Kagame till next time bye bye afande Kagame ebintu mbitusiza teka